Victory School of Beauty and Hospitality Management ly'ettendekero erikyasinze okubangula abayizi mu misomo egy'emikono. Tusomesa okusala n'okusiba enviiri, ebyokwewunda, okufumba, okuweereza mu mawoteeri, okutimba ku mikolo, okukugga mu busomesa obw'amakanika n'ebirala bingi. Tuyina ebisulo eri abava ewala. Tuyambako n'abayizi okubafunira emirimu. Jangu weewandiise kati oleme kufikkira. Tusange Nateete ku bitaala oba kuba ku ssimu noti 7 293 729 oba noti 755 155 422. Victory School of Beauty and Hospitality Management. Boni Barista Coffee and Cafe Limited yevaba kutakati mu kukola okupakinga n'okusomesa enkola ya kawa. Tukola kawa mu bika eby'enjawulo omuli espresso, cappuccino, black coffee ne latte. Tutendeka ate era ne tugaba ne certificate eri abayizi ababa bakuguze mu kukola kawa mu bikanga V60 coffee, Chemex coffee, Aeropress coffee, Siphon coffee, Cold Brew Drip Tower coffee. Tusangibwa Kampala wa Bakuli ku FB Towers building omwaliro ogusooka room number B04 okuliraana amafuta ga Haas. Okumanya ebisingawo 0703 07 43 65 ne 0784 11 27 21. Tweyanze nge we bali kutulaba n'okutugoberera nkwaniriza subscribinga, likinga, sharinga bine bintu just tubeeranga waawo mpola. Olwaleero njagala omukulu ono topic ya DNA. Yokka tetugenda kukwata abantu walala abantu betta nabadde wali Kayanja wano ekabuusu mugayi yavudde waggulu naagwa mbuyakebeddwa abaana nga baana si babe nga talinaako baana babe. Abitekisi jesimanyi babituufu naye abitekisi netumugamba abitekisi jumanya abitekisi oyagala nnyo amawulire. Abitekisi totubuzaabuza abaana 9 ayinako omwana omu kakati ali mukubira Nalongo we amugambe Nalongo amugamba leeta abalongo bange ne tumubuuza kati abalongo we bajja nabo nga si babo. Okitegeera? So yende soko obuze kubatulaba mugamba ki baganda banga baku Big Brother Uganda ensonga z'abazadde Kayanja umanyi bino bintu birimu emirundi ebiri. Birimu omukyala birimu omwami. Kakati nyina bami abakyala benjogeddeko nabo ab'enjawulo naye just imagine gwe okuva eno gy'ovudde n'ogenda oyina abaana bo 3 wabana owangadde n'omukyala w'emyaka 10. Ekintu kya DNA kambuza soka tufuluka gye kive ekintu kyokebeza omusaayi ndaga butonde kyavuddewa then bulijjo weeri nga teri nnyo gundi bweti nga bwefuusi yenugu. However ennaku zino nti kati eri mu marketing strategy bali mu kugimarketinga bagitunda kyolaba bagitunda. Waliwo omunene mu gavumenti Kayanja waliwo omunene mu gavumenti nkubuulire kino ojjukira omukulu w'omu wano bwe yagula obuzikiza omuliro olwo amasomero ojja kugalabako nga gakwata omuliro kati gaazikira gati. Gwe bw'olaba kintu kyonna wano nga kitutumuse waliwo ali mu bizinensi. Kati business kyegenda mu maaso ya DNA. Duli baali balanga COVID. Kebeza distribution ngazi kati COVID yagwawo. Ate mukulembeze yakava mu quarantine. Muli mwabakulu nga ebikuti ya bya masiki. Byawo. Tusigadde tutya mu LC. Chirumine ebintu mwe bibyala mpola. Ati ekindese osoka olaba ayina abagagga be yayingiza mu business be yayingiza mu Ministry of Health. Tebalina bwe basobola jifu butukamu kuba baloza ku ssente. Tebasobola va mu Ministry ya byabulamu kuba olide bafuna ku ssente za COVID. Okitegedde kati nti be bakuliyetinze we n'embeera ya ojjukira mu mbeera eri nti eyo mask tetugiriko organizinga. Waliwo abafuna contracts abakola nga bakola bu masiki bwa wano. Njagala onoonyereze abasooka mu kukola masiki. Nina kye nanoonyerezaako. Ze ndi munnamawulire asirika ne nnoonyereza ensonga evudde ku ki. Waliwo abakungu abamu bemmanyi beba abafuna contract ne bakola masiki just ne sente nti ngasobola okubala like ngabala masiki ya 3,000 oba 5
neyekolanga masiki bagikolera 10. Kati kyenkunyonnyola kyekino nti olwaleero nze kyembuuza endaga butonde yaliwo siwakana naye ng'etabuse nnyo buli wamuulira kyekino. Waliwo abadduka ne bayingira Ministry ya Health mu kaseera ka COVID era nga be bakebera COVID era nga be bagaba ne COVID certificates wano nga bw'otuuka ku kisayi bw'oba toyise malwaliro gaabwe at least ennyonyi ekuleka. COVID olwaleero agenda afeezinga agwawo ekitegedde bagenda baluuzinga interest mu ye baakutte ekirala kuba tebaagala kufubutuka mu Ministry ya Health. DNA zibaddewo abantu badde bakutuka emitima babadde bafa lwaki amawulire gabadde tegabiwa attention. Bukedde yakola malisi n'eteeka omwana mu kamera. Omwana w'omusajja gwe nalabye aseerebengerera akoze yali omunene. Ono yakebeza omwana kitutte emyaka egi. Lwaki Bukedde kuwa side story olwaleero? Effect egikuwa lwaleero. Bino byonna bamaketinga kiri. Nze ate kesanga kiraba nga internal affair ekirimu. Di internal affair yali yingidde mu nsonga za medical. Kitongole ekyo kyolumye. Ati kiwandu kyali kiyingidde mu ekyo okukwatagana ne medical tekikakatako kubanga lirimu ku ttabi lya gavumenti oba liri mu ggwanga. Tuli mu struggle ya kulinda bulamu. Baali bavuddeyo ddi ne bagala libeere Katala abafumbo bano beekebeze siriimu. Internal affair. Ng'ate siriimu atuttidde abantu. Lwaki si musango mu Uganda okubeera ne patana nga tomanyi status ye? Tekinayita mu parliament. Ati lwaki baagala bayiseemu? Kuba kino nkugambye speed gye kiddukirako. Baatuuse dda mu parliament baagala lireetanga tteeka. Omwana lwafuna national ID ne DNA results. Omwana bamukeberere mu ddwaliro. Era ogenda kulaba essaawa yonna nga gavumenti ekikwata. Okufuna ku ssente z'omuwi w'omusolo. Waliwo abamafiya linda kusomera omuzannyo gye guggwera. Ojja kudda wano mwamba nti Kayanja byonna byatuukiridde. Waliwo abamafiya bagenda kukyetooloola bwe bati bakikuba amawulire kati abantu betta bakuteereyo n'abatafudde DNA. Nga bwe baleese omusajja eyalwala ebibye oluvannyuma lwa myaka 5. Oli omusajja gwe baali. So ne baddako ne bagibirudingira ku mwana. Abadde yalwala bye. Bamututteko mu ddwaliro toge yasereba birowoozo. Wakijjewa nti yalwala bye. Yasereba birowoozo. Abasawo bakuwaddeko lipooti nti talina kimuluma. Kati nkugambye waliwo avuga kino. Mafia. Ne pepa yakayawedde dda gavumenti egenda kukeera egamba abantu bafudde nnyo olwa results. Kati kizze mu gavumenti buli mwana azaalibwa tulina omukola DNA ku ssente z'omuwi w'omusolo 75,000. Omukulu atuule n'omubuto gwe. Nti nga olina okukebera omwana ezo 75,000 nga zigatta ku z'olina osasula balongoosa omukyala. Kati kankubulira omanye ekigenda okuddamu okujja. Omanye ekijja? Omanye ekijja? Bagenda kukugamba waliwo amalwaliro nga gaba results enfu. Kubaza ninayo bemmanyi bwe baali bagambye nti oli mulwadde wa siriimu nga mulamu tteke. Yes, nange nina bemmanyi. Kati bwe batasobola kuwa results za DNA wano mu Uganda. Kubanga osobola ogenda mu ddwaliro ne bakuwa results nga nfu ziri nga nnamu. Ministry ya Health ekebera ddi ebyuma ebikebera DNA? Oba ebikolera mu malwaliro. Yo lesono lisa Ministry ya Health. Kati awo lwaki bateyingiramu n'ebeera ng'esobola okubeera ku side y'abantu? Agugoba. Ali mu ministry yennyini. Agenda kujja akugambe lifuuse tteeka ku buli mwana. Muleme bakebeza nga bakulu kuba kibaswaza ate kireeta obulabe ku bazadde. Kati buli mwana azaalibwa 75,000 gya DNA. Ng'olina ozisasula. Oba bw'aba tazisasudde omuntu tuzisala mu nsawo ya gavumenti era asigadde akola. Olabe nti nga bwe basasula abajaasi nga bwe basasula bamemba mu parliament waliwo ezigenda mu baana abazaaliddwa nga za DNA. Omuntu atule n'omubuto gwe mu ntebe eno ng'afuna za DNA ku buli mwana azaalibwa. Kiri mu kuvugwa bwekityo. Bwekityo bwe kivugwa ati mwe tumutunula gwe olabe n'eggwanga ligenda eno gwe dasayidiza eri. Golooza alindi ng'abeera mu maaso wano abeera mabega. Atuvuga. Alindinga buli situation wano abeera mabega. Kati wali avuga eno. Nyenga ali mabega.
abavuga situation za wano tebakulembera bada electinga mugende wano mugende kugambe bwe linda emyezi egi ogenda wulira nti gavumenti ekutte DNA eziwadde omuntu omu yasobola okunnyonnyola yalina n'ebyuma Kayanja kugambye olaba mukedde gyeyo sitole ya myaka 5 omusajja yeerwalira bibye mbunsense kuba kati kankubulire omusajja oyo ku myaka gye ne bwe wali omulaba wali eri omubiri gwalina ng'alabika ebirwadde wano bwe tulwala tugejja bugezi bo bagambye nti mbu stress myaka 5 omanye kiriri ekijjako omusajja stress anti gwo gambye yaliwo already yaliwo ebaddewo gwe ebirowoozo bitono bamukebera emabega kati kankubuulire kino teriyo muntu yeekanga DNA ogenda okukwata omwana wo mutwale mu DNA ng'obadde okisuubira result zikyuka bukyusi ntegerekese ogenda kukwata omwana w'omukazi tugende mu DNA nga also gimanyi kyomwana si wange abadde bakuyamba buyambi ne bakukusibako nti wuwo nebwe mutima oba wakikkiriza dda nti omwana ono si wange kati ani yakutusa omutima nga bamugee nti omwana si wowe yabadde atwala waki mu DNA Kayanja kiki ekikuleetera okubanga kati ovudde tuve ku sayidi za gavumenti waliwo akigoba ajja kunkubira essimu nkimanyi gitolonde tukola research avuga kyakufuna sente na famire ye nze neebaka misana mu ttuntu lwaki ekiro mba noonyereza kuki ekitambula wano kati nkugambye nagaseemu dda guno omuzanyi nga gugenda kuwunzikira mu ssente ya muli wa musolo mu palamenti ati katokiraba mu palamenti kiyisibwe era agenda bba influensinga ebyuma bino ebyawula abaana ku bataata baabwe bikakasibwa bitya kyono mwana si wakayanja nti eno ensonga nkulu nnyo ebwekwatagana na mwana oli bwakuzizza bigenda kutabula famire n'ab'eŋŋanda ng'oluusiriza otusinfu kati tufuneyo kye twekakasa mu gavumenti tukyeddize simbeera gye bataddewo y'abannayuganda okubanga baawukana families nga zitaataaganakubuulire kino tewali kivaamu tewali Jamaal kankubuulire teriyo musajja akwata abaana n'abatwala ku DNA nga taliimu kubuusabuusa oba yakitaddewo ddamu ye nga yakimanyi nti mukyala wange mwenzi oba abaana bano si bange kaŋŋende neekebezeemu ndabe nkakase ne results n'essayini zonna ziba zakulagadda nti abaana si babo singa bava buvi nju ku nju nga bagenda bagwa ku bantu nti oli yakutusa omutima abaana si babe yabavuze lwaki obatwala ku DNA ate ono omusajja yagenda ku kizimba awo juzi gwe bagambye mbu yavaayo lwa DNA bantu balina stress ndala kati sitole za wano bazigatta bakebedde omusajja amabanja gaalina bagakebedde kati Jamaal ffe tolina kyotubuzaabuza ngenda okukwata muwala wange oba mutabani wange mutwale ku DNA nga nabuusabuusizza dda ontegedde kati omutima gugenda mwetegefu era nga guli ready for bad news nti omwana si wange waliwo alina famire ne mukyala we nga batebenkedde beesigangana n'atwala omwana ku DNA ng'omusajja kiki ekikuleetera okubanga muli ne mukyala omuwangadde emyaka 10 mulina abaana 3 n'ova eri n'omugamba naye era kibeera kya buteesiga mukyala ono nti omukyala otandise omumubuusa ebikolwa n'empisa z'abaana n'empisa z'abakyala bye bireetera omuntu okugenda ku DNA abalala byakugagga kikyotegeeza byobugagga anti oyinza okulaba omukazi n'abaana beegasse bakugobe mu byobugagga omukazi n'abaana beegasse bakugobe mu byobugagga abalala abakazi n'abasajja obufumbo bwasaanawo dda just nga tulaba bifaananyi yanoonya waakwatira omukazi mu bwenzi waabula yanoonya waamugobera waabula n'agamba kampiseeko eggaali mu baana waliwo akebeza DNA nga obukifulwa bukyaliwo Kayanja bw'ogamba nti kampiseeko eggaali mu baana bw'osobola okutwalayo abaana ng'okimanyi mu butuufu oyagala kugoba mukazi n'ogamba nti kawutwaleyo abaana omwana omu omugambe nti omwana si wange ate bwe mmala omukwata nga si wange olwolutandika oba okyalina ky'obugagga kyange wayitira mu bufumbo oli mwenzi wansibwa omwana ne bwe buba bwampetaawo olukoma
abantu bali mu bufumbo olwaleero nga buli omu afumba mmere ye. Remember that. Eyalese DNA buli omu asula ku kitanda kye. Nga buli omu asula ku kitanda kye. Bayawula ekisenge. Oli nga bamaze emyaka ng'egitakwatako naye nga bafumbo. Tubalaba naye nga bafubutuka mu nnyumba emu ne bw'obayita ku mikolo n'obawa kaadi bajja bombi. So naye Inabakera katenatandika kuyingira mu baana bano be bazadde yali efuddeyooko ku kutereeza obufumbo n'ewuliriza n'obuzibu bw'abantu bano. Ekitongole kye kiri mu national IDs. Kitongole kye era siweyo imira n'ebyanda internal affair. Then endaga butonde eno lwaki bagadde ogiyisa mu internal affair? Nti oli akivuga nga bonna baatudde ezite komiti eryawo ebala ekyo. Omanyi lwaki nkubuuza ebyo ebintu? Kati mwe bamu abali mu gavumenti osobola okukuba tooki n'okubeera nti ogamba wakati nze bwe naayogera ng'amakiri bweki bagamba oyo wanuupu ayogera bw'ati. Nkuwadde akafaananyi ne nkugamba bwe kijja. DNA nze nganze sigiwakanya. Already yaliwo. Eri era. Nemuleke kola okuyisaawo. Emisinde gy'edduka eringa eyina sponsor mu ngeri gye kitambuddemu ne mukyale bakimanyi nti olina okukebisa omwana. Kyova olaba tebakugamba nti genda ku ddwaliro liri. Bagenda kujja after 1 month. Bagamba omusajja yafudde katuddemu tulabe abaana bano. Tuddemu tukole DNA. Abakazi bagenda kuddukira mu makooti kuba argument bagimpadde dda. Omukazi yankubidde. N'agamba Kayanja ndi mu kutya. Omusajja ayinza okukebeza abaana naye nze abasawo si beesiga. Oli n'ampa argument ye n'aŋŋamba Kayanja nze omwana namuzaala mu ddwaliro era nze sendangako. Gana amalwaliro g'abano gakyusa abaana oli yayagala dda mwana mulenzi nzadde omulenzi ne bampaamu muwala. Kati ekyo bwe tuba tetulina kamera mu malwaliro nabwesigwa mu malwaliro onnenya otya okuza omwana atali wange. Mu Uganda wali owulidde nti babbye omwana mu ddwaliro omukazi n'aganza omwana wange bamubbira ku ddwaliro eryo. Wayinza obutabaawo nkyukakyuka mu baana ne bakuwa ataliwo. Twalabako image emu ng'omwana babwaliridde awo. Maama bw'aba yawunza ali mu ICU ayinza okudda n'alyawula omwana we. Wano mu Uganda twebaza nti ogenze ku ddwaliro n'ozaala n'oddayo n'omwana eka. Naye budda nti oba ngenze n'owange oba siye wange. Bw'ati olina ky'okoze. Webaze mwebaza nti kesaba abadde omwana owange oba si wange kagende eka. Kubanga singa otuukako mu malwaliro ga gavumenti baisolatingira omwana obuto ogambye bagenda kukubira essimu. Banaffe Real Estate Uganda Limited beyune batunda ettaka poloti miliyoni emu mpaka ku nguudo zonna osobola okufunayo poloti ate nga abanaffe abasona Carpet World basangibwa Katwe okulinaana Dayale ekkuba eritunudde mu Lubiri osobola okubasangawo awo wennyini so nga te banaffe bw'obanga olina omwana oyagala abanguke mu bintu eby'emikono ebyenjawulo Victoria School of Beauty and Hospitality Management genda balina Tete opposite awo ku police osobola okubeera nga otwalayo buli kya mikono kyonna mu abawala mugende ebyenviiri okubajja okuzimba okulunda okola butya byamawulire babirina so osobola ogendayo era balaba essimu zaabwe weziri nnyo. Calvin Kayanja atwala abantu bweru oba ye president w'Abakadaama mu Uganda nti ina company ezesigika zokka nti osobola okuyimuyisaamu abantu we ate afollowinga abantu ne bana abalwadde bwe olina ekizibu kyonna ebweru eyo yantegezaako naye omuwala akyaliyo by the way wali ogambye omuwala bwe nalipotinga wano eno omuyambe yalwala ali eyo yalina kikampani eyo kyannema okutegeera yalina kampani yagenderamu eyo omuwala gwe wajjawo ne brother we gwe tunaleeta wano omuntu eyalipotinga yaniyo simanyi waye bamuwa ebbaluwa following ebbaluwa ministry ya Labour tubeere mu delegation
ogenda kubawo wano ne feedback bamuwe ebbaluwa so era tobeereyo n'obonaabona gwe mumanyi bakadama babeereyo bangi nyumba teryayamba tobeereeyo osobola okucontactinga Calvin Kayanja esimu ye weeri awo kisobola okubeera nga tekitambulira ddala bulungi nnyo banaffe Bone barista ali wa Bakuli ate ne Sofia Bodekea gendayo bakutereeze gwe omukyala ebintu biba bitambulira ddala bulungi nnyo ati ni autos ate ne Cab Motors batunda motoka Calvin Kayanja ensonga ya DNA bw'ongamba nti waliwo omukulu akivuga ali mabega waliwo alina batadde ku front page abakitambula naye tatunuulidde mmwe anti kati ngenda kukyabavubuka omuvubuka yakabeera n'omukyala emyaka 3 balina omwana waabwe ogwo omu omanyi abavubuka b'ennaku zino bakuba nnyo embaga eziri nno zennyini nnyini omukazi amutaddemu emiliyoni za ssente n'amuteekamu bwe papa obukadde 10 akubye embaga amuyinamu omwana ogwo omwana omu tebalese kwawuka ssente z'abasajja kufa bwe zityo kati kangobuulire kino ebya ssente si kikulu nnyo bw'omala oyingira mu bufumbo naddala obufumbo obwa gavumenti ne mutakwatagana na mukazi jjukira amateeka gagamba tugabane ebintu n'omukazi kati abakazi bangi balwana okuzaala mu basajja beddiza ebyobugagga nina abaana abasajja olwaleero DNA bagikozesa nga kyakulwanisa nkizaayo ku kiri bw'omala okufuna obutabanguko mu maka bino ebintu byonna by'otadde mu mukazi ebeera bayidawe muganda ng'okubeera n'omukazi gw'otayagala okubeera n'omukazi atakwagala kimenya okusinga ssente z'okuteeka bw'omala ofuna obutabanguko mu maka tojjukira ssente ze wawaayo dda wala tesimanyi natwala ekkanzu ya taata owulira ng'oyagala bikomyawo naye ate waliwo empeta n'endagaano nti omuntu ono kufa kwe kulitwawula oba gavumenti yetwawula ebyokufa temunnatuukawo naye ennyumba kati ennyumba ati kyenkugambye kati abasajja banoonyayoko evidensi tebiriyo kankubuulire bufumbo buteredde oli agenda mu DNA bano bonna boolaba balwana kwawukana n'abakazi baabwe kati ate basajja be basooka ninanze omusajja gwe mmanyi eyatutte abaana be mu DNA ng'ayagala kwawukana na mukazi baayawukana dda naye olw'okuba bagatte tayagala kugabana naye byabugagga omusajja naye akampiseeko mu baana yasanze baba awulira ekizibu kubanga kakubulire bwe baate banoonya kwawukana n'abakazi nina omusajja bwe nalabira ddala baamukolako DNA nti abaana babe n'akiwakanya n'agenda ne ku DNA endala banoonya akabaawula n'abakazi baleme okutwala ebyobugagga byabwe kakyabuzi ekizibu ekiriwo kya bufumbo abantu baayawukana dda mu bufumbo kuba olwaleero bakulaga nti onaakebedde abaana 8 abaana si babe obufumbo obwo ddala okubaamu abaana batali abaana bana mubadde mu emirembe bananga si babe obubadde bukyali bufumbo ate gw'ogambye nti abantu bayawukana emyaka 2 ebafuluma ennyumba ne bagera ku mukolo naye ennyumba ebagata kuba bampeta oli agamba ngenda mu kooti ennyumba bagiwa omukazi Kayanja awo bwenzi si we buva nti omukazi kubanga kiri kya butonde omukazi omaze emyaka 2 tomukwatako naawe kati buli omu adda yemusizza agenda ng'alinawe mulala nono ng'alinayo bati okwawukana mu mateeka kuba amateeka galaga nti ennyumba esigala wa mukazi nabaana noli n'agamba tojja kutwala ntuuyo zange omusajja n'agamba toyinawo kati bonna ne bagifunako ebisenge buli omu afumba ntamu ye nabiira okitegedde kati baaleeseewo oyoza mu baana ebintu byazze era aliko omungamba naye yawona lebo nabiira kuba twalaba ebyamawulire tugendayo bafubutukayo naye enju bazulamu enju eryemu kituufu eryekyo baawula ebisenge kati oli kyakolera mu kisenge kiri noono kyakolera mu kyeno teryamanyi obufumbo tebubangako nju ate emyaka gitambula era ati kyenkugambye kino ekiriwo bagagga kwawukana n'abakazi baabwe
naye obufumbo bwagwadde tewaliwo yeekanga ebyo babalimba. Nze ngenda otwala omwana ku DNA nga nabuusabuusa dda mu mutima gwange si mumativu na mwana ono. Calvin, kisitopingiddwa kitya mu bannayuganda era bannayuganda bayambiddwa bate bwebanga embeera bwetyo nti waliwo omuntu omu ng'era bya bulijjo asobola okwagala okwekkusa ne famire ye ayiseewo ekyayise naye nga kinyigiriza abantu miliyoni z'abantu kuba tekigenda kuleka bantu n'amaka waggulu amaka gatandise dda okusasika. Kati kankubuulire bw'olabanga amawulire n'otalabamu sayidi bbi, bw'olabanga amawulire nga gakulaga nti ono yazudde abaana babiri si babe, waliwo n'abo batwalayo ne babagamba baabwe nga tebakuwadde ensonga lwaki babatwalayo. Sikitekedde. Bw'olabanga amawulire ng'oli agavuga nga bakulaga nti buli famire wano ekebeza abaana babiri si baabwe, nga tebakubuulira baazungana baana baabwe kubatwala ku DNA bonna ne babakebeza nga ddala kituufu ye taata waabwe, manya nti waliwo avuga bizinesi. Kino tekiriwo for justice. Si kyakulaga bwenkanya. Nnyonnyodde ku musajja eyatuddeyo abaana 8 ng'amanyi si babe. Ayagala anoonye alina na mukazi we bamwaniriza abasizi bonna nga babe, awulira bubi ayagala batuga yakagenda ku DNA bonna babe. Naye anoonyamu ekimwawula n'omukazi oli obufumbo bwasaanawo dda. Kati DNA bantu bayawukana dda ne bakazi baabwe bayawula dda obuliri naye banoonya ke beekwasa, tamukwatirangako mu bwenzi kali agamba kampise mu baana eggaali. Nga tumaliza obubaka ki bw'owa Munnayuganda? Kubanga naddala omuvubuka atadde ssente mu mukazi ebya ddiini ebitandise omumusensera n'omukyala naye ali awo mulimu abaasooba. Nnyonnyolerera ebizibu ebirala, waliwo n'abakebeza obukulu. Naye ekizibu si mwana na taata, buzibu bwe butabanguko obubalimu obuli mu famire. Bakaayanira ttaka, bakaayanira bya bugagga, oli ayagala kwozaamu temuli na baana bange. Waliwo yamukebeza obukulu n'amuzuula ng'ate mwana wo, manye embiranye ebyawo ebyobugagga n'abitwala ate tebeebuuza. Oyawukanye n'abaana b'obukulu bye naye bakugambye babo, naye n'omwana n'asigala nekiri wanneegaana. Kubanga omuntu asitula omwana wa mutwale ku DNA ekisooka asooka kumwegaana. Kati gavumenti yandinoonyereza nnyo lwaki omuntu ono yeegaana omwana ono, kirimu kitereezezza. Kuba ekisooka bwe tuba tutunuulira abakazi si be basinga obwenzi mu bufumbo. It's on record. However, nti babakazi bw'afuna omusajja gw'ayagala ebbali kikola nnyo amawulire y'abakoze obwenzi. Nze nkugamba mbeera naawe waka ng'oli mukazi wange naye nga ninayo abawala balala 8. Ffe batuyisaamu ddi eggaali. Batuyisaamu ddi eggaali gyetulaga alekaho musinga obwenzi. Kuba abasajja be basinga obwenzi. So rekodi muganda wange nze nsobola n'okuba ne nkugamba sigenda kudda waka. Njagala okuwulira omukazi olwo yali akubidde essimu n'agamba nti sigenda kusobola kisoboka. Ng'emisana nabadde na mulala olweggulo nemba na mulala n'ekiro nemba n'omulala. Ate ne ngikubira ne nga sijja kudda waka. Sigenda kudda waka. Mu ddoboozi lya byemegwolo sigenda kudda waka. Ali abantu mu butuufu bendawa akati kyali wange bebe laavu gy'alina ku mukyala nga bukya ku makya abaana abo ng'abatwala ku DNA. Olwo tebaawo tandikira wa? Olwo tebaawo. Teri muntu ali perfect mu bufumbo bw'alina mukyala we beeyagala ng'amulinamu essuubi n'atwala baana. Muganda wange abo bonna boolaba balina DNA ezimu batwala baana. Wakyali laavu. Bufumbo buba bwatabwadda. Anoonya kimwawula n'abaana bano na maama waabwe. Essimu bw'aba yazitankula dda yabulwa. So enkola y'endaga butonde ekitegeeza eri mu bannakigwanyizi abanoonya baagala essente z'omuwi w'omusolo. Kati kankubuulire kino. Bali abaagala ez'omuwi w'omusolo bavuga paati yaabwe ne basanga abaagala okwawukana ne bakyala baabwe.
ebikonaga omuliro guli awo bakebereza ntera okuyitawo okola emboloka yaabwe basajja bamagamaga bati n'abaana abamu baleeta n'enviiri bagamba bwe babanja nga werekedde simanyani n'omukazi naye kantu kengenda okunyumiza naye gwamanyi oba onaakasalamu kasalamu kati nzali nze nnyumya n'abakazi abafumba n'abagagga tulina engeri gye twetereza yaŋŋambye nti bbaawe yalabye omusajja akukuta n'abaana bakunyoola enviiri mpozi ne ku nviiri bakebera talina bw'abajjawo awaka agenda bakunyuulako bubiriviiri obwakusamukapapula omukazi omwe kye yaŋŋambye bwe yamulabiriza we yabuterese n'agenda n'asala ebyabakyala singa kumikisinga yaddemu enviiri n'ateekamu ebyabakyala omukazi yaŋŋambye alizeriza buti ate abadyeri ate obaboosiza omwana weotuteriza oti zakisodde nezikomawo nga zikomawo nti mwana ekisodde gwakizaala walayi babbya tebagenda babbyawo yagambye enviiri yamuwadde za mbugo ndi yalabye akukuta n'abaana basalaasala obugirita n'amagamaga alabe mwatereka enviiri ezo naye kagende neeyonjeeko ng'omukyala n'agenda n'addira enviiri z'embugo n'ateeka mu buli bonna bwe yanabijjayo biri n'abijjayo n'ateekawo bino kati senkulu yagulubye n'enviiri z'embugo ageze ku omukazi yagambye Kayanja n'endaliza omusajja bamugedi yazaala embugo bwe mukonagana ennyuliza zigundi yagamba sayansi mufuuka ba Luganda ate kati muzigenda bagenda fuuka ba Luganda olwo musajja bwe mukonagana ennyo mufuuka ba Luganda ensonga ya DNA Calvin Kayanja Calvin sibula batulaba akitegedde kitegeere okitegedde kati wano si ky'abaana kuba nti si baabasajja ekiriwo ekituufu ky'abasajja si batebengevu mu bufumbo ate omukazi kankubulire kino obuzibu bwe balina ninze bwe nsalawo okwekuma tosobola kuntegeera omukazi omusajja asobola okwekuma n'otamutegeera ate nkubulidde abasajja zinsobola omukazi nsobola omukwata essaawa nemugamba essimu yo ngikebere ate era nenjimuggyako kifuba omukazi ayinza okunneesimbamu n'ogikebera ayinza okunneesimbamu akebere eyange kati nze n'olutalo lwe nataawuluzaako ndera okunyumiza ng'omusajja akutte essimu y'omukazi n'agikebera n'atasangamu wadde akantu omukazi n'amusibira ku kitanda n'amugamba mpeeyi nalaba aleekaana nnyo neiba wange ku apartment n'endubandula omusajja bamusibye emipiira what is the problem nkebedde essimu ye ogikebedde nange kankebere mu yiyo ani yasiba omukazi omaye omusajja kye yakola nti eyanga omukazi yamugamba eyanga ogikebedde basooka kulwanagana mpulira oluvuuvumo bwe nyakacyayi mpulira oluvuuvumo ku makya omukazi n'agamba nenfa kino omusajja n'agimuwa bwe yayimala gimuwa n'agikebera n'atazuulamu wadde ekintu yeesinisasirisa omusajja n'abakeeyi omukazi n'abakeeyi omusajja lutalo ne lubeerawo omanyi omusajja bwe nabataawuluza omukazi amaze okusumulula omusajja bw'ati omusajja omanyi kye yakola yagamba kale yiino kanjigemu paasiwaadi yagikuba wansi n'agyasanga ekiri muli eza kulekawo negiritera bufuumu kandi n'agamba Kayanja nkubulire omukazi abakulaba ku kiri ekiri mu ssimu nga n'evidensi mwegiri yeekolako n'obujulizi ye kennyini alaba atya ku sisita we alaba mu binunuzi bya sisita yanze Calvin sawo sibula batulaba ensonga za DNA naye azikyajja kusooka nnoonyezeemuko naye neetaagayo omukyala nzija jja tunywe tujja kuba naye naye nze nkubuulidde gye kiggwera ne gye kyatandikira n'ensonga lwaki weekiri era kweteramuko omukyala tuddako nja kuwa advantage ne disadvantage za DNA obulungi bwakyo n'obubi bwakyo yes wadde waliwo abakivuga naye kirina ebirungi n'ebibi ate kojja kitonsa yagambye mbu
bakole biri byaffe bino ebyabaganda tebiriyo betebikebera DNA tebiriyo sibula batulaba Kayanja nze nakye sitagezeseza oli mwana wa kintu kyokka lwaki tebiriyo omanyi nakye sitagezeseza obigezesezaako akalira kano ke bagamba akalira ke bagira simanyi kati abantu tebakyabikola ebyo fashion ani akyatwala omwana omutuuma erinnya ani akyatwala akalira mu kyalo byalo byaggwawo dda bana tubazadde buli omu ne maama we bali eyo batawalananse tomuwadde zimujja mu ddwaliro ng'ate omutuma kalira amanya gabakuwatisaako wano nti londa kwago Kayanja Kyagulanyi Sentamu gwabajjako tomweza sente nga mugandi ate tugenda otuma omwana erinnya mu kyalo tuyisinganya na buvunaanyizibwa najjako aga nti nonze Kayanja ebyo byaggwawo dda lwaki sibikiririzaamu era tebikola waliyo ewaffe mu kyalo omukolo ogw'okumanya abaana ati that age nali kalenzi kato kagezigezi neŋŋamba nti gwaliwo akantu bataddewo olubugo bw'olubuuka simanyi eri ensimbi eŋŋanda ne bazikwatamu nga zeegalika kye nakola ng'owazikyusa twalina akabizi n'obusala mu lujja nga nkakwata nkasiba omumu nga nkatwala omwana w'alina okubuuka nga kabuukawo oli ng'agira bw'ati nga yeegalika nti oyo fa bamuzaale yakayitako nenyakunde ku kika era nakola ekyange nze nzonyola omusawo ate mugambye ekabuusa ebadde emizi wagirira ku kabizi nange fa bagizaala eyo yanda y'ennumba eno nadduka emisire sindaga mu kyalo nali nzize mu kyalo awo wabikomye tweyanza tweyanzenge kawubini ebibye tebiggwa nsabo sibula batulaba webale ekyadiyeni ebanja abadde batabitegeera tebakitegedde naye abavubuka bantu Calvin Kayanja tukuuma obufumbo n'omukwano mu maka singa gubaamu omukwano n'obwesigwa tewaliwo nsonga lwaki olyabuusabuusiza abaana batwale ku DNA tweyanzenge akuma atakomera mpeera nze Bigro Jamal wenakasike subscribinga likinga sharinga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala bassebo ne bannyabo katubanjulire basonezi kapeti walodi abasangibwa Katwe okumpi ne Dayali bano bakutuusako kapeti okuva mawanga ag'enjawulo gamba nga Japan, America, London, Dubai, menyeki ndekeki okumanya ebisingawo kubire ku namba eno 0779 28 15 78 fe banno aba sonezi kapeti walodi fe tuliko.